Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, good day. Muli mutya bassebo ne bannyabo. Nze Nnaalongo Nnalubaale nze mbabuuzaako nga nsinziira wano ku lusozi Kiwamirembe e Bugaba Ssese. Mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga mukutu. Gompya yakatwegattako nkusaba ekigaali kye kitunde waggulu okinyigeko. Waliwo eppeesa awo eraga subscribe nalyo linyigeeko. Waliwo n'akadde kali awo nako kanyigeeko oleme kubanga osubwa bye tuba tusoma ku mukutu guno. Olwaleero njagadde tulabe lwaki abantu abaliko empewo bakyayibwa. Twesanga mu bulamu bwaffe nga abantu abaliko empewo batambulira mu bukyawe. Omwana ng'azaaliddwa bwe tuba tukula aboolebwa, atulugunyizibwa. Oluusi bo ng'abaana kituufu baba balalu bya nsusso, oluusi baba ng'abaliko ekizibu, oluusi baba bazibu bo nga bo, naye ate ne bwe kitaali badde ekyo bambi batulugunyizibwa, baboolebwa, bakambuwalirwa naye nga nabo tebamanyi lwaki. Omwana omulubaale alina w'atuuka n'afuna olutwe ne lufuuka olutwe, olwo nga buli kimu y'aba akikoze ekikyamu. Owulidde, ogwo nagwo omutendera gutuuka ku balubaale. Era omuntu ng'aliko olutwe era abeera mukyawe kubanga tewaba amwagala. Kati ate ekiseera kituuka ng'empewo zikutte wansi ne waggulu. Olwo abantu bonna ne bamuggyako, si baakika, si mikwano, si baŋŋanda, bonna bonna ne bamwabulira. Ekyebuzibwa lwaki? Lwaki ddala kyalibadde bwe kityo? Ng'ate omuntu ono abantu baali badde bamwetaaga olw'obusobozi bw'alina okubatuusaako bye baagala. Ensonga enkulu lwaki abantu bano bakyayibwa eri bw'eti. Ekiseera kyatuuka nga bajjajjaffe basenzeza emmomboze. Zino zajja nga zizunga olw'okunoonya emirembe. Bajjajjaffe abamu beegombanga olw'endabika zaabwe n'enkula zaabwe, n'abeera awo ng'ayagala abeereyo ne ku mwana ng'ayina amakudde, abeereyo ne ku mwana nga mugoowa, abeereyo ne ku mwana ng'atunula ebyenjawulo. Bwe batyo abakyala baasoobereranga ne baagala abapakasi bano ne bazaala abaana abo. Oluusi n'abasajja bennyini nga basindikayo bakyala baabwe bagende babazaalire ku baana abafaanana bwe batyo. Kale mu ngeri eyo twatabula emisaayi. Ebintu bino byakolebwanga naye nga byakyama, nga teri ateekeddwa kubimanya. Jjukira Lubaale nga ye alondoola nnyo omusaayi gwe kuba ye yakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'obuzaale. Kale yaboolanga abaana nga bano ab'omusaayi omutabule. Omukyala eyeenyigidde mu bikolwa nga bino singa bba aba tamanyi, gwabanga mulimu gwa mukyala ono okukakasa nti Lubaale tayogera mazima gano, naye ng'ate Lubaale alina okugoogera. Bw'atyo nno Magulumeeru bwe yaleeta enkola ez'okupaatiika amannya, mwe kye muyita okubatiza, olwo n'addibya omukolo guno ogw'okwalula kubanga gwabanga gutuddemu amazima mangi. Ekituufu kiri nti abantu baakyawa empewo olunaku lwe baakyawa amazima. Kasita baakyawa amazima baakyawa empewo. Kasita baakyawa empewo baakyawa amazima. Ago ge mazima ag'enkomeredde. Kiri mu butonde mbakakasa. Omuntu atalina byama mu bulamu bwe ebinene kati nga bino aba talina nsonga lwaki akyawa empewo.
naye buli lwolabanga omuntu nga tayagala kwogera ku lubaale, manya alina ebyama by'atuulidde, atya nti lubaale agenda kubyasanguza. Ekyo nno kye kikyayi abalubaale, kubanga bagenda ne babeera mu bantu, mu society, ne babamanya, kubanga lubaale aba alina okumutegeeza abantu abamwetoolodde. Kati mu kumutegeeza abantu abamwetoolodde atandika okumubuulira ebyama eby'abantu abo. Asobola okubimubuulira mu lwatu, asobola okubimuloosa, oba embeera esobola okutuukawo abantu abo ne beeyogerera ebyama byabwe, naye nga kyonna kivudde mu kuba nti bali n'omuntu oyo atuddemu amaanyi ago agasobola okuggyayo amazima ne gadda kungulu ne gamanyika. Kino kye kyasinze okukyaya abalubaale, kubanga omuntu alina ebyama bye byatuulidde. Omukyala yazaala abaana 5, abasatu si ba mwami wa waka. Kati ate alaba mu baana abo mulimu omu omulubaale agenda kufulumya ebyama. Jjukira abalubaale balina omuze ogw'okwebuuliriza, ogw'okwebuusa. Ajja kumanya, atandiikiriza mpola. Ayinza n'okuba ye yennyini gwe batazaala wakaawo. Naleka waka wano kubanga nze gwe batazaalawo. Sooka abaana bawo si bafaanana. Ne taata oyo tanjagala bulungi. Olwo atandiikiriza. Ekiddako naloose nga bangamba tebalina kunziika ku kijja kya wano. Tebembanga nfudde batwala ewaffe. Owulidde? Kati maama mu buli ngeri omwana ng'ono aba alina omumuteekako olukuunya, si kulwa nga afulumya ebyama. Si kulwa nga afulumya ebyama. Owulidde? Eriyo abantu abagaggawadde, abamu tebasobodde na kugaggawala, naye nga balina ebintu bye baagula nga byakukola ssente. Kati nga byakyama, tayagala bakika babimanye, oluusi tayagala na mukyala we abimanye. Owulidde? Naye nga akaana kaakano kabiroota mutendera ku mutendera, wano baaziikawo ekintu bwe kiti. Nze buli lwe neeba kankiroota, ndabawo omusota baaguziika wano. Kwegamba omwana ng'oyo aba tajja kusoboka, ayolekedde okuggyayo ebyama bya banne. Owulidde? Kale ekyasinze okukyayisa abalubaale mazima. Owulidde? Kati gwe bw'oba oli awo ng'oli mu lubaale, ng'olaba abantu tebakwagala bulungi, munnange y'ensonga eyo. Y'ensonga eyo, ebyama bye batuulidde bingi. Abamu beekweka mu ddiini, naye nga kye baaleka bakoze eno nga kiyitirivu, nga baakola ebintu ebitakoleka muntu. Nga baabikola, bwe baamala obbikola ne bitandika obbalumiriza, ne badduka ne beekweka mu ddiini, olwo mbu bo ne bafuuka bannaddiini nnyo. Kati gozze oli mu lubaale, ofunye omulimu, oluusi katugeze nti ng'okola awo ewa bboosi, naye ng'akutidde, kubanga nabo bamanya nti ono atuddemu amaanyi. Ekyo abalubaale njagala mukimanye, ffe buli lwe tutuuka, k'obe nga toyambadde empeta, k'obe nga toyambadde kakomo, omanyibwa. Olw'ensonga nti olina ekitiibwa eky'enjawulo ky'oyambala n'amaanyi ag'enjawulo. Mumwe eriyo abalubaale nga bw'otuuka ku muntu yeesisiwala, nga bw'otuuka ku muntu enviiri zimuva ku mutwe olw'amaanyi ago ag'enjawulo ge muyita nago. Eriyo abalubaale nga bw'otuuka ku muntu asanyuka n'afuna essanyu mu mutima naye nga naye tamanyi gye liva. Eriyo ku mmwe abatuuka ku bantu n'afuna ennaku, kati enjawulo ezo ze muleeta mu bantu nga mubatuuseeko oba ng'omukutteko oba ng'oyingidde mu bulamu bwe, zibaleetera okwanguwa okubamanya nti omuntu nno nno wanjawulo, wanjawulo, buli lwe musisinkana afuna. Owulidde? Ogenda okulaba nga either bakweyuna oba nga bakudduka okusinziira ku wa w'oba otuuse mu kutereeza amaanyi go. Kati gwe ky'oba okola, gwe bino ng'obitegedde, bw'olaba ebyama bya banno tobyogera. Tobyogera, ekyama kimanye, gwe sirika. Ojja kuba ofunye leverage, kubanga bajja kumanya nti wakitegedde, balinde balabe bw'okyogera.
abamu mu kaweefube w'okwagala okulaba nti baziyiza batandika okukonjera kibeere nti ogenda okukyogera nga teri akukkiririzaamu kubanga bakukonjedde dda ebintuntu ebikyamu era ne bakusiiga enziro kati teri akukkiririzaamu. Owulidde? Wazira gwe kyokola gwe bw'obimanya gwe tobyogera gwe sirika. Bw'onoosirika bajja kumanya nti yabitegedde naye n'asirika. Kati tulina kweyisa bulungi gy'ali aleme kubyogerera ddala. Oba mukitegeera? Kati mu ngeri eyo otandika okufuna emikwano. Era mu mikwano egyo egy'enjawulo gy'ofuna, mu kaweefube w'okuba nti beekuuma gy'oli, ate ebyama bino batandika obbikubuulira mu lwatu. Olwo ye abale nti akikuteresezza buteresa so si gwe tokyevumbulidde. Oveeyo okyogere akuvunaana olugambo. Oba okitegeera? Kale temuteekeddwa kwewuunya lwaki ate era abantu bababuulira ebyama byabwe. N'omusanga waakamulaba lunaku lumu n'akutottolera ebyama by'alina ne weewuunya lwaki. Akwesooka oleme kugamba nti wabivumbudde, wazira yabikubuulira kati n'olwekyo olina kubikuuma. Kale abalubaale kikulu nnyo okukuuma ebyama by'abantu be tumanyi ne be tutamanyi, abamanyi nti tubimanyi n'abatamanyi nti tubimanyi. Tuteekeddwa kubikuuma. Kansuubire nti mukitegedde bulungi nti abantu bano batukyawa ne batukola byonna bye batukola lwakutya nti ebyama byabwe bijja kufuluma bimanyike ensi yonna ng'ate tebaagala bikole ki? Bimanyike. Kale twebaza omutonzi olw'okuba nga yatutonda bw'atyo era tetukeerangako nkya ne twevuma ekyo kye tuli, wazira tusaba ekiti kino kye tutambuliramu tukifunemu emirembe, okweyagala n'okwesiima, tubeere ba mugaso era tuwangaale okutuukiriza ekyo ekyatutonza eky'emirembe. Weewaawo akuume atakuumira.